Popin Media. Move otra vez. Yo. Tú sabes mi triongere. Mukala wala wala muombe wa yogene. Mukulu. Yeka. Tuongere. Mukulu. Kagamu. Yakibwa. Ai tokana. Wale za watu. Oh no. Teba kona mwana. Wandenga sasa wanapigana. Tibili abiri mukaga. Omusajja weko pira akoma wako aisizo kole bintu byonna. Mulira. Tibili abiri mukaga akola ki? Ate mwongere kubanga yakyakola abalala bonna bagezaako. Bano basajja bange bano bakayira bayimba naye tebayinza kutuukiriza. Totutuukiriza. Ate n'ensawo ffe tugirina mwongere okutwagira mwagirire ne NRM tusobole okukola bye mwetaaga naye muwala wammwe Jackie atumye tagenda kusobola kukola ku mukolo guno nti 2026 temwerabiranga era sawa yonna ajja kujja naye kubalabako Mwonge abadde ayogera n'agambamu takananyini sente abadde alimba ye mu ofiisi mwali afuna kasaala naye nze nga musajja wamwe mumanyi mu ofiisi ya NRM nze nkola bwa nakyewa era bwe mulaba wano mbazzeku ng'akolera pate ekibiina tebatuwa musaala nga bakyeyamala naye nga Mwonge afuna kasaala alina okwogera wano bwetumanyi nga nanyini sente n'olwekyo nyaba omugenyi waffe omukulu olunaku lwaleero namukaawo wano taliwo bigambo byange bali bugenda bakaawo bali jagala Maliki mwenyini naye depute nja kuwa bitono kubanga nange bali bugenda buwe NRM yenkulembera wano mu Kayunga mugisangamu ekitiibwa kubanga ye ruling party ate manyi byobera Mwonge byayogeddeko bye bakola sente eziva eri wa muzeeyi bwe mumanyi n'olwekyo tuba tujanga wano ku mukolo gino nga batujjukira saawa esembayo si kirungi kanzire ku mukolo gw'olwaleero bino bye boogera byonna ebibala byonna bye mulaba naddala b'ekitundu kino kyekayonza nsanze musajja wange wano ng'ayogera wetuba nga tuvugana mu byobufuzi ebiriwo ayogedde Mwonge natayogera ku miti gy'amasannyalaze gyendabako wano egiri mabega matente eyo mugirengera gyalinga oluli gyaliwo abawaneka olokota tegyaliwo mulowooza ani yagireeta mumanyi bana bagireeta balina yabatuma gwemumanyi yakubye chairman wange wa national n'olwekyo ebyange bijja kuba bitono nnyo tusaba obuweereza nnyabo mu Kayunga district wano okubanga buweereza
obutuuka eri abantu ate nga buweereza butaliimu kyekubira yonna. Nabadde nzija wano wenyimiddeko wali nefuna okwemulugunya kw'abantu babiri. Kaawa mukiikiridde nti eri abantu abafuna meseji ku simu eza PDM naye nga meseji ezo zampewo nga tekuli sente. Ekintu ekyo mugende mukyetegereze. Amanya ngenda gaba mu ofiisi tetumanyi empewo yagigaba yani. Meseji zijja ku masimu nga tekuli sente. Abantu bakuba amasimu naye mbasanze wano kawolokota. Nsaba ebintu ebyo byogera okutunulwamu obuweereza butuuka eri abantu ba wansi. Naddala ng'omukolo guno bwe guli nti Muwonge ayogeddeko ebisinga obungi ebibakoze. Wenjogerera Uganda erina ebitundu 100 ku 100 terina ntalo. Kati Uganda yereeta abantu ababundabunda. Mu Uganda tulina abantu ababundabunda abava e Congo, tulina abantu ababundabunda abava e Sudani, aba Ethiopia bali wano, aba Eritrea bali wano, aba Somali, abava e Libya n'amawanga amalala gatwetoolodde wano ku lukalu lwa Africa. Naye nga kyova olaba nga baleeta abantu abo ababundabunda bettanira Uganda lwakubanga tetukyayina ntalo. N'olwekyo pulezidenti waffe twongere okumuwagira n'okumuwa obuwagizi. Waliwo abagamba mbu aluddeko nnyo, naye tulina obudde mu Uganda bwe twabeereranga ne bapulezidenti ab'enjawulo buli ddakiika. Ku makya ne tuba n'Obote, ekyo ne tuba ne Binaisa, enkera ne tuba ne Lule, oluddako Lutwa, oluddako Muwanga, naye ng'abantu bali muki mu dduka. Naye Katonda we yawulira amaziga g'Abannayuganda kubanga baakaaba nnyo, baabonaabona nnyo, n'abaleetera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'atebenkeza eggwanga lyaffe eddungi ate akyamuwadde amaanyi abeerewo. N'olwekyo tweyongere okumuwagira era tweyongere okubaawo. Njagala okurecognizinga Assistant RDC omwami Khalid Bikongolo ayimiridde wano nange era nga njagala okumwebaza emirimu emirungi gye tukola naye nga tukolera bannakayunga. Njagala okwebaza chairman wa NRM omwami Kalangwa yeebala emirimu emirungi gy'atukoledde wamu ne mobilization. Njagala okwebaza Mugerere weebale nnyo enkwatagana ennungi wamu ne ofiisi ya RDC.